Ensi Buganda erimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo nga bonna bawuliza eri Namulondo. Muno mwe muli n'Abanubbi abalina obutuule Bombo mu ssaza ly'e Bulemeezi era nga bano we bakolera empisa zaabwe n'obuwangwa awatali abakuba ku mukono. Olw'okuba bawuliza eri Namulondo, kino kyabafuulira ddala abaganzi eri Namulondo ng'era balina n'abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Wano we basinzidde ne basaba Ssaabasajja asiime abalambuleko kubanga baakoma okulambula mu 1963 nga Sir Edward Frederick Walugembe Muteesa Owookubiri yalamula Obuganda. That is 51 years ago. Our forefathers defended Buganda against aggression from neighboring kingdoms. For that, we cherish, we are proud of that history. Up to today, we are loyal subjects to the Kabaka. Kino kyabawaliriza n'okuwandiika ebbaluwa mu ofisi ya Katikkiro nga baagala abatuusizza okusaba kwabwe eri empologoma. We have already got an undertaking by the Katikkiro of Buganda, a letter written in 2009, that the Kabaka had the intention of visiting Bombo, visiting the Nubian, his subjects in Bombo. But since then, this visit has not materialized. So we are now appealing to Ssaabasajja that today we are requesting him to make this program, or specifically coming to visit his loyal subjects, the Abanubbi in Bombo. Bagamba nti nabo basaala emirimu gya Buganda ate nga banyiikivu wabula bo tebannafiibwako ng'Abanubbi. The Nubians were given Baganda women. There was intermarriage. Fine, we defended the kingdom. In 1961, the first Nubian was appointed in the Rukiko, the late Mustafa Ramadan. First of all, you remember, we even condemned the fires which was at Kasubi, and we are contributing to the building of Kasubi tombs, the royal grounds. So we are part and parcel of Buganda. We are loyal subjects. Mu birala bye baagala kwe kubongera abakiise mu lukiiko lwa Buganda nga kati eriyo babiri bokka wabula nga bangi nnyo. Abanubbi bamanyiddwa nnyo mawanga agali mu bukiikakkono bwa Africa era wano mu Uganda baaleetebwa mu 1891 nga Kapeere Lugadi ye yabaleeta okuva e Sudaani bayambeko okulwanyisa Bunyoro ne Buganda. Bano oluvannyuma baajeemera Abangereza era Buganda neebaaniriza ne bafunira n'obutuule Bombo ne bafuuka eggwanga eriri mu Buganda era nga Kabaka ye mukulembeze waabwe gwe bamanyi. Abakali Serunyigo, WBS TV, Bombo.